Banange shiba. Okubula kwa King Shiba ankulese olunaku olwaleero ate ye kyabazinga bwa busoga ebibye si birungi byonna ambikuletedde audio enkambwe eyogera era eyatula ebyama by'obwakabaka bwa busoga yiino angirese ebikwata ku bufumbe ku mukyala we ne ku bakyala be nga mu audio bw'ogenda okuba nga owulira byonna ambikuletedde WonderBoy gwe mukutu kwe tuli yonna gy'osinzira okuba nga otulaba tubaagala nnyo nnyo embeera bweti abwetambula nenga nkujjukiza video eno nga bwe enkola yaffe ku WonderBoy asooka ogimpere like ate atutambulire addala wamu kakati subscribing atanaba awo wennyini anja kujjukiza ne Hajimiti ono naye musomi wa dduwa ye tubeera naye okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo nkujjukiza ne Shadik Properties and Consultants abatunzi b'ettaka bano no basangibwa Kawanda kakati nabo basalawo kubanga olugendo luno tulutambula ffenna naawe gy'oli eyo obenga uganyolo balina ploti okuva kakadde kamu ate nga ziri genuine bwe ngamba genuine kitegeeza za ddala so atugenda kubanga ofuna nkenyera singa oba obeyunzeeko office ziri wali Kawanda gwe abaagala osobola okubanga obakoonako ate ne tutambulira ddala wamu kakati akatutandikirewo amawulire gaffe bwe tuti King Shiba olunaku olwaleero ekiro kyakesezza olunaku lwa Sande eyaleero bw'atyo yafulumye mu nnyumba gy'abadde awangalira ew'omukunjatasera bw'atyo n'ayolekera ekkubo kigambibwa yafulumye nga bamanyi nti oba agenzeeko kubanga yeetereza nga womanyi wabula omukulu yabadde akuttemu enguguyo era nga mu njogera ennyangu yabadde asazeewo kubanga alikulira amaka gano kigambibwa ababiri bano amujjukira ababadde bagoberera olunaku olw'ejjo bafunyemu obutakkaanya ne babeera ku live awo era nga Shiba yagamba ayagala agenda kutandika kukola ayagala agenda akulabirira abaana be ekintu omukunjatasera kyabadde tannakola naye akirowoozeka nti King Shiba ono ayina abali mu kumuteekamu ebigambo abali mu kububuulira nti ekintu ky'alina okukola kyokka kyakubanga ava awamukunjatasera vidiyo eyo yakwatibwa omuwala era yasobodde okuba nga agissa ku TikTok bw'atyo kwekukakkana nga naffe tugiguddeko awo era mangu akasimu ne tukakuba era kukakkana ng'amawulire gatuweereddwa nti omukulu ssaawa zaadde nga 9 bw'atyo owulire yalese abuzinze bulungi naye nga engoye ze zo yabadde agenze nazo n'essimu na buli kamu koyinza okuba nga oyita akake kigambibwa essaawa eno tabannamanya mayitire wa King Shiba gye yalaze naye nga ebiva mu kambi eyo eya Ganjano Army si birungi mawulire ga nnaku olw'ensonga alabika bwe yagenze yatuukidde mu kinywero era ke katambi ako kogeza kulaba bya nnaku era bikabiza ddala amaziga naye nga essaawa yonna omuyiggo go gukyagendera ddala mu maaso era nga mbategeeza nti buli kimu ekinava sayidi zeeyo wano ku WonderBoy affe tujja kuba tukuwa nga bwe binaaba bivuddeyo so King Shiba yoyo era ebigambo bye yayogedde ambina maaso eyo nja kuba ambikuwa era essaawa eno nnyini katugenderewo ku Mumbejja ne abambejja ne kabaka waabwe ebiri mu lubiri si birungi Yopaino omukazi Canada go wamuliddeko ng'ayogera ogwo bawulira banvuma kubanga bakimanyi who is me Obwakabaka bwa Busoga bwe butyo buguddemu olutalo ssematalo omukyala oyo yategerekeseeko nga mukyala mukulu owa kabaka wa Busoga era nga yavuddeyo anaba nga aleeta obukambwe ku social media oluvannyuma lw'omukyala omugole okulaga ensi yonna nti yaliko era yaaliwo akigambibwa omukyala oyo omukulu awangaalira wali e UK era nga atunnyonnyodde nti omulangira ono amuteekamu okuva lwafuluma mpaka lwayingira kitegeeza amuteekamu
100 ku kinnaakyo. Atubulidde nti byonna essanyu ono omukyala omuto byayagala okubanga yeeyagaliramu ssente zisinga z'oyo omukyala mukulu gwe tuyita oba kale eyeeyita Real Mrs. Gabula Nadiope, era nga alina n'abaana abakulu. Yategezezza ensonga nnyingi nnyo era atubulidde nti ye Kamalabyonna yagonjola ebizibu, ye nannyini ssente, kati buno bukawawa bulina okuba nga bwetereza. Bukawawa nno ategeeza oyo omwala omulungi agwogezaako okubanga olaba omu ku bo, era ng'agamba nti kebe KFC kakibe kye balya waka kagabe mafuta, byonna omukyalo oyo asinzira e UK yabiweereza. Atubulidde nti ye tagenda kutiisibwatiisibwa era Obwakabaka bulina okuba nga bumuwa respect olw'ensonga y'emu ku mpagi ezibuyimirizza awo okulabika nga bufaanana bwe butyo. Omukyala oyo obusungu yabuggye ku mukyala muto, oba ono agenda okuba nga akubwa embaga wali mu November nga emuze mubiraba byonna. Akigambibwa yamuweereza abantu ne batandika okuba nga bamuyisaamu eggaali oba nga batandika okuba nga bamuvuma. Atuwulidde nga mu audio bwengenda okugikulekera awo naawe obe nga obyewulirirako, era njagala okutegeeza omukyala oyo si musanyufu, era agambye omukyala ono bwe kataligira n'embaga eyinza obutaba. Kusaagala mbyogere kambikulekere eddakiika eno yennyini ate naawe obyewulirireko. Soka muwala Munyarwanda, kyakubiri bamujja ku Speak Hotel Bagadi, mukazi gwe okumanya omanyira ne testa ze batestingisa nga bagenda okwebakako, nze naziweereza. Mubadde Dubai in 2 weeks time, n'akakagoye akakyenvu k'oyambadde, omusajja wo wa lugambo olw'okwowozamba omusajja wo wa lugambo buli kimu akinsindikira, ssente zange ze mubaddeko, okiwulira? Ekisinga okunnuma tosobola waakajja omanyira Nadiope alina omukazi e Canada gwe wamuwuliddeko ng'ayogera, ogwo bawulira banvuma kubanga bakimanyi who is me in Nadiope's life na biki bye mbakoledde. Nze maama w'abaana ba Nadiope, nze bulamu bwe, nze mukyala we owaddala. Goba oba ozze n'olugezigezi lwo ng'otandika okuvuma abantu, Kabaka alina okuwasa abakazi b'ayagala, okiwulira? But alina okubawasa omukazi gw'osanzeewo, muwe respect, totandika kumuvuma, okiwulira? Totandika kumuvuma. Omusajja yennyini gw'ogamba gw'okiraininga mbu simanyi gwe Nnaabagereka whatsoever the thing, wuliriza, omusajja agamba baamuforcinze. Omusajja agamba baamuforcinze, baamuteddeko pressure. Ye takulinako, kankubuulire, kankwatulire okitegeere, takulinako. Omusajja si byaliko. Tomanyi myaka gye mbaddewo, tomanyi bye mbonyeebonye naye, tomanyi bye tuyiseemu, ng'otandika kumva ebintu ebyo byonna tebyandituuse wano we bituuse. Nze nabadde nasirikidde ebyange nga ndi eno, saagala na kumanya, nina obudde butono nnyo. Naye mukazi gwe bw'otandise okusindika abantu banvume, weeraga. Mu ssente zange mweweeragira. Jovia, babadde nga bakutwala ku KFC, ssente ani abadde nga aziweereza? Ye mwezimanyi baniisi bagadaaga abafuna za accident nga mbadde mbajanjaba, lwaki temuvaayo ne mwogera ebintu byonna bye mbadde mpeereza Nadiope? Asa gw'obadde obifuna, gwe Asa gw'obadde ofuna ebintu bino, amasimu, masaawa, buli kimu, ndekeki apart from sente. Kakati singa nkeera enkya nengatta nti kati zino sente zigenze kufaamu, zino sente zibadde zigenda ku bulamu bwe, zino sente zibadde nga zakulya, zino sente zibadde nga zikola service ku bulamu bwe, zino zibadde nga zigenda mu nnimiro, ozirina zino za mafuta. Imagine n'Obwakabaka tebulina sente, kambabuulire bantu mmwe. Naye nze nsirise, ebyo byonna tebyandivuddeyo, nsirise. Gwe oba bagenda kuwasa oba tebagenda kuwasa kimanye, bajja kuteeka wali eri nga kifaananyi mu lubiri, omwami owange akomewo wano eranda ne tutuule tutereeze. Okiwulidde? Lekeraawo okummanyiira. Ebyo by'okola mbu onvuma simanyi onnumisa. Nze ndi mugumu nnyo. N'ekirala, nze maama w'abaana ba Nadiope, ekirinjawukanya n'omwami owange kuli bakufa twasayininga, okiwulidde, mu bulungi ne mu bubi. Kati bino it's just a matter of time gw'obozze. Okusooka tolina ssente, omusajja tusobola mumenteinga, asala enviiri za $500, masaaji wa $600, facial treatment za $500 every week.
kati twe balamuse since 2015 up to today sente mmeka wejovyo zino zinzirise njagala bwenkanya olina okimanya you have to recognize me. I'm the first wife of Nadiope era nze mukyala wendi nnyo ate sirina wendaga ate nkyaliwo mwe abankisatisa mbu munkubira a British nationality tewali kigenda kuntuukako ne poliisi nagitegeezeza dda sorry star wange knows what is going on tubali